Tebalina kye bagamba. Tewenyenyezaamu yali. Byonna babikole. Sijja kwenyenya yadde okwemulugunya. Abula onyiridde lunaatira kakukomerera koze figa. Saizi ona kasikini nyanyenye. Wana kuishi. Otoze buto sigade tende. Era bakuziza buto. Azize buto myaka ng'emeka? Uweze emeka. Naye mwana agamba n'owe-18 akola ki? Atera anweredde kunze. Ebigambo wabivuddemu. Enjo abantu babadde bagamba ng'omwami ebbanga lyabadde amaze mu gundi like obadde obeerawo otya? Mbadde tusulayo babiri mbadde sivaayo. Ande nvaayo nga nze kulya mmere. Nkoma ndagawa. Lwasa. Ngala mawuli sinategera bituufu. Ebya. Atega olulese. Ebya okufera. Lwa okufera yafera. Ntwala mukaga mingi. Ntwala mukaga mingi. Ejja dola. Bibiri. Naye the information I got yesterday Lwasa bamutadde. Lwasa ali bweru. Balaga nti yasuzeeyo. Yasulayo ku Friday, Saturday, jo bamutadde. Ali bweru. Sunday. Bamutadde. Nze seba police kulakuliza yakoze. Lwasa yateereddwa. Era bwe bamutadde yatuukidde mu restaurant nali ekyennyanja mutwe. N'agamba ki? Yakoze ki? Yatuukidde ku mutwe mu restaurant. Endishoti yatuukidde ku kitwe. Mukazi we Enjo n'amugamba wano ku birthday wangamba mbu amaanyi olina amangi sibanyo jafuna akaana ak'e18 kaliwa nze mbaddewo nze nkulina. Golinda. Enjo we yamugambye ngamba wajja. Okay, yafera bagamba nti yafera ba China. Yabagamba nti yali abagaza agenda baguza yagamba gold yamubawa. Mullo ne bajja n'ekyuma ekikebera nga gold yeye mutuufu. Kati ne wayitawo omwezi ne basindika balindoza yali in between n'ategeera nti Lwasa yazikubye bamusasudde n'atetenkanya Abachina ne bakujja ne bawaaba kati ne bagumulikamu ate Abachina ne bagenda wano ne bamukwatira Abachina tebalabikako anti bagala ku Jeff omukyala kweta Jeff kakati era babadde bamusaba nusu milioni 2 abiteeke cash down yabawaddeko milioni 7 okumuta era agamba bamulumiriza tewali n'omu yabaddewo yazikwasizza poliisi kitegeeza poliisi kati poliisi yebajje gwendezibwa Saida kwe. Lwasa yegere no chene yegere limiki. Lwasa. Naye gwe ekigambo kye bayita mufere mulabe edduka. Omufere mmanyi. Omufere asobola okuyiiya olulimi mu ddakiika 2 ng'aluyiza. Kasita ayiga ekigambo mpa, leeta, kwata. Ebigambo bibiri bisatu. Give, bring, take. Kati oba kiwedde. Ne sente baba zimanyi. Ate kati mpa. Involving a sente, mpa sente bweziti. Kituufu. Okitegeera give kwata twala take kwata bintu byo bibyo so bambi Lwasa bwatyo yavuddeyo bambi neerangira mu ba big boys ngo walwagera nabayo kule sande ate wana mwawulire eriya wadde ndowooza menyo erinapo mwawulire ne bagenda mu naye ate akyogera agamba obuzibu bw'abasajja balina abanene mu gavumenti no oyina okuba ne Godfather oba oyingidde mu bebyo ebintu ate nga Godfather ayina okuba nga ali munda ali mu system buli wogegendereza
godfathers banjawulo kisinzira ku maanyigo kati amaanyigo godfather wayina okuba nga atalina amaanyi agasukulumyeko agalaba godfather ate emeze okitegeera so babeera ne bagodfathers etambula bulungi ya Lwasa naye bw'anaaba nga ate atambulira mwezi eŋŋambo bwe zityo manya mu byobufere no si bufere business kituufu anti kyengeezako okunyonyola kikino toyinza kuŋŋamba nti obugaggawo bwonna olina omanyi eyo bezi gye bayita akayumba okimanyi eya glasses noŋŋamba eva mu tenti migundi emeka gundi emikolo gyategeka nanti kyengeezako okugamba so definitely tuba tunaffe tugenda kwebuuza olumu tuba tetugenda kuwolera ate omuntu akoze sente ze nga ziyanidde baba batazisanyiramu yadde n'akamu okitegeera nze naliko ne Lwasa n'amafuta ne gamugwako nakubira omukazi muteerako n'emikazi emitwalo 10 amafuta gampeddeko mu kkubo kitegeeza waliwo lwakeera nga talina ng'ali bubi ng'akyatega naye nga kiganye okitegeera bwe abantu baddiiru okitegeera naye katumusabire abakyayira baleme kujja eyani kati olaba anyway buli muntu ali mu complaining ekifaananyi Shiba kye yatadde nti ng'okoze ne mwezi tegunnawera ekyo yataddeko Mukama yamba that's oluyimba olugenda okufuluma olwa Shiba ndowooza lwa gospel let me hope nabadde ndi awo awazamanga abantu be basoso bisindikira Mariam ya distributing unlike bulijja ba distributing abalala to this time round Muganda we Mariam ya does distributing akoze nga ntale yandiyitaawo mpozi ntale naye yagera ne Sandra Sandra ye muto ate no babazaalawo opposite radio wali ola polisi weri nosala nodde eri mama walia waireni ntale nti yabagamba nti mwana bazanyiranga no wetukolera kati era buli wajjano memories zikomawo ezo bigo bimanyi so kati Shiba n'ata poster eriko Mukama yamba naye muganda wange n'ogenda ku Instagram ekisingako okoze bukyali akana kakutiisiza olaba ekubya bifaananyi naye ate we banaafulumya music ate tofe bufi kati position gye bakubyemu ekifaananyi ogamba Shiba akoze ne engeri gye positioninzeemu ekifaananyi engeri gyakyekubisizaamu oyinza okulowooza ki naawe ogambye akoze ogeze ne bali ekifaananyi engeri gye bakikubyemu kati walayo obadde oyogerakubiri okuba nti ali munakuwavu anti oluyimba tayita oluyimba ogirabye before katonda ayogera munakuwavu oyagala abeere bulijjo yeekubisa yeyambudde nga amagulu gali apaati oyagala ne mu bya Mukama amagulu gaba apaati ani Mukama yamba jakati sawa yali senatuuka it wasn't the right time for the song for what for Mukama yamba yalinda abere mu kona naye nze ngamba okutola oluyimba oluyimba Mukama yamba singo nze ngamba yanditadde collab yabwe gye balina ne Levikson nze ngamba yandikoze weri Levikson alina collab okumpira buli muyimbi nezifulumya natulako nenziwuliriza alina newe wininwaji tebanagula ggwanga omanyi kati bakoze nyolozi era abayimbi kati balanze okuta kola kimanyi nti maaso abagenda tuta so ono yateredde Mukama akola ki yamba oba muyambe kana kafe bufi oba omubiro guzikire simanyi naye yagamba Mukama akola ki amazi bagali nti omwana ayi mu ddoboozi lye mwazanyira anti amugambye Mukama yambe eddoboozi life olaba Jeff ayambala empale empaavu Mukama yamba kwekyo olaba yengera omwana ekifaananyi nva ku bifaananyi Yesu abyekubiza ne Jeff yakubisa ebifaananyi alimu mpale empaavu n'akaana kyoge kituufu kubanga omusajja wamulaba eddi era Mukama yamba balina ebifaananyi bya Jeff tanzefuna okukaana kusinga ekya Shiba tubadde nakimu nga bali Dubai nga kyeki badde kamunguluza yakwata ekifaananyi wanyi kyazunga nakatiira kyekizunga paka batadde kabyaka n'akaana naye nako byonna tekalina kyekalina naye Mukama yamba akatulutu tukafuusa akatulu kake tofuuka ekizimba kangerafuukira ddala kituufu ekyamazima kuba kati olaba kakyali katulututu naye tufulumiza Mukama yamba
Olunaku olwaleero Pierre Pounds agenda kuba ne press conference egenda kubeera mu maka gaabwe ku ABM. Wagenda okwogerako ne bannamawulire. It's about the new project. It's about okuba nti right now atandise okuba nga bamukkiririzaamu. I wanted to give you a brief about this song. Chimba nakiwulidde. Don't call it a chiyimba, you'll be slapped. Ati chimba kiba kyakabi. No. Give the song respect. Oluyimba luli lwakabi. Kino si bye bino simanyi nonyamakazi no. Wefuge. Oluyimba yese Oman Rafiki. Oluyimba yese Oman Rafiki yaluwandiika. Wakabi. Ne lu producing bwa Fresh, that's Kusem. Ne lu video ne shooting bwa Swans Avenue, ne directing bwa Gundi Musoke. Sente nga nyingi ezo. Swans Avenue Mabi Musoke na directing. Partly I would say bataddemu, but they have a partnership. Remember Kusem yakola ennyimba za Zazawi. Okitegeera. So by the Zazawi album ye ikonge nyimba nga kati nya hit. No, ate zonna nga zakolebwa Kusem. Zonna kasawo oli amakagambo Fresh. Ate zisingako okuba. Era no otunaneza kenze zigenze mu movies ezendawulo era nazo zirimu akagambo Fresh. Kati nga mbiro okitegeera. So the press conference will be today with selected, I would say, selected journalists abamanyi kye bakola. Of course. Gamba nonzeemu. Bakuwala ne bulungi. So that nonzeemu. Bakuwala ne bulungi. Naye otya okuwalana. Okay. Alawo wantuza mu kirasi. Kono watia. Nekutuza mu kirasi n'osoma. It's me on the tour. Pierre Pounds. So far we've covered 30% of her tour. Zetwanise zikabeji already twazimaze ne radio form ebi. Already twazimaze kati tugenda katebe amwetya. Balwagisinga. Ate wali. Boyagala kugononeka. Ayoke. Tumalize banange njagala kubajjukiza we just days away kukufa kwa radio buli omu yakwetegere tugendeko ekagga mwetegeke mugendeko ekagga gamba bugambi tukyajinga masimu mwanyi mwagala ebifaananyi